Bino bye bimu ku biruubirirwa bya gavumenti eno era nga yasuubiza nti bannayuganda bwe bulituukira mu mwaka gwa 2040 buli omu anaabeera agaggawadde mu nkola gye baatuuma Uganda Vision 2040. Essira ligenda kuteekebwa ku nguudo, ku leerwe, ku ntambula y'amazzi ne ku nkulaakulana y'abantu okusobola okufuna obusobozi obutusobozesa okulima mu nnima ennungi, okugyayo minerals oba obugagga obw'omu ttaka era mu ngeri y'emu okusobola okwenyiga mu mirembe gino egijjawo egyakagizimu nnyo n'ebyuma bi high tech. So kaakati ffe kitugezezzaako kwe kulaga departments ne ministries eziteeka ebintu bino mu nkola ne tubakolera guidelines z'embala z'ekumu. Ssentebe w'ekitongole kino Dr. Kisamba Mugerwa agamba nti essira baakulisimba ku by'obulimi, obulambuzi n'ebirala era ng'asanyukidde nnyo ebyayogerwa omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bwe yakuutira abaminisita okukola ennyo okulaba nga ensi etuuka middle income status. Era ono yeeyama okulwanyisa enguzi mu bakozi ba gavumenti wamu n'okubasaba okuyamba bamasigansimbi nga kino kigenda kubanguyiza n'okuddukanyamu omulimu gwabwe. Naddala pulezidenti bwe yagamba nti ajja kuvuga kabineti gy'alonze erina okumutuusa ku ddaala eryo lye bayita middle income status. Eddaala eryo lituluubirira kaakati ate si ekyo kyokka n'agamba nti omuntu eyeegozoganya agezaako okulwisa okusalawo ku bikolebwa ku gavumenti oba ebyamusigansimbi nakyo tajja kukikola kukikkiriza. Tiyakoma ku ekyo n'agamba nti tajja kukkiriza muntu yenna akumpanya sente za muwa musolo kye bayita zero tolerance eya corruption. Ekyo ffe byatusanyusa nnyo eno ne twekolera